Abooluganda Mukama waffe yeebazibwe, amannya mpitibwa Babura Mirembe. Kusooka byonna mbeebaza baganda bange mbaniriza ku channel eno. Tugenda kugendako mu Bible study Zabbuli ey'omukaaga. Before nga tetunnaba kugendayo eyo, kyemmanyi muyinza okuba nga mwebuuza how comes nti nsobola okuba nga nsomesa Bible study. Namala emyaka 3 n'ekitundu nga njigirizibwa ku Bible nga nsoma Bible study. Kati nendaba nga kyandibadde kirungi kye nayiga nkigabaneko n'abalala. Nayigirizibwa omwami ayitibwa Paul. Omwami ono mu America alina church ye eri mu Arizona. Osobola ogenda n'omukeberako naawe ku YouTube kuno kwali. Omwami ono alina church ye oba YouTube channel ye eyitibwa Calvary Chapel Ontario. So bw'oba ng'omanyi oluzungu ate kyo kijja kuyamba nnyo kubanga ye yayitibwa Mukama okusomesa Bible okuva ku Genesis okutuuka ku Revelation oba okuva ku lubereberye okutuuka ku bikkulirwa ate ng'akikoze okumala emyaka egisoba mu 25. Yagenda n'asoma mu seminaries mu bifo eby'enjawulo, n'asobola ogendako Isirayiri yennyini n'akolayo research, n'asobola okusoma ku bitabo n'ebimu bye tulaba wano mu Bayibuli bye batujuliza nti naddala nga bw'oba osoma mu bya bassekabaka balina ebitabo byagamba nti ebyawandiikibwa mu bitabo bwe biti kati bo bafuna chance bannaffe ne basobola okusomako ebyo ebitabo. So kati akusomesa ekintu n'akuyigiriza ng'akuba ne history wa Isirayiri kubanga otegeerera ddala kiki ky'osoma. So nalaba nga kirungi okukigabanako ne bannange kubanga mmanyi nti ewaffe kikyali kizibumu naddala ekyokumanya history wa Isirayiri ono nga bw'ali kubanga research nga mutumanyi ffe abaddugavu tetumukola nnyo. So ekyo kye kindeeta okuba nga nzija ne ngabana nammwe kye nayiga oba kye nasomesebwa. Kati nga tugenda okutandika tugenda kusoma Zabbuli 6 etugamba nti ayi Mukama. Zabbuli eno yawandiikibwa Dawudi nga bwe nabannyonnyola nti Zabbuli zino zonna wadde tuziyita eza Dawudi naye Zabbuli zino zonna tezawandiikibwa Dawudi. Zabbuli zino zaawandiikibwa abantu ab'enjawulo. Waliwo eya Dawudi, waliwo eza Sulemaani, waliwo ez'abayimbi abaana ba gundi Baasafu, waliwo ne Kabaka Sulemaani yawandiika, waliwo ne Zabbuli Musa ze yawandiika. So naye eno yawandiikibwa Dawudi egamba nti ayi Mukama tonnenya mu busungu bwo so tombuulirira mu kiruyi kyo ekibuubuuka. Onsaasire ayi Mukama kubanga mpotokedde ddala. Ayi Mukama omponye kubanga amagumba gange geeraliikiridde era emmeeme yange yeeraliikiridde nnyo. Naawe ayi Mukama olituusaawa? Komawo ayi Mukama ondokole emmeeme yange omponye olw'ekisa kyo kubanga tewali akujjukirira mu kufa. Ani alikwebaliza mu magombe? Okusinda kwange kunkoyezza. Buli kiro nkulukusa ekiriri kyange, ekitanda kyange nkitobya n'amaziga. Eriiso lyange likulukuse olw'okunakuwala, likaddiye olw'abalabe bange bonna. Muveewo wendi mwenna abakola ebitali bituukirivu, kubanga Mukama awulidde eddoboozi ly'okukaaba kwange. Mukama awulidde okwegayirira kwange. Mukama anakkirizanga okusaba kwange. Abalabe bange bonna baliswazibwa, balyeraliikirira nnyo, balidde ennyuma, baliswazibwa mangu. So abooluganda, Dawudi ono omusajja yali wanjawulo nnyo okusinziira ku bantu be tusomako mu Bayibuli. Dawudi ye muntu eyeesiga Katonda mu byonna ebibye obutabeeramu na kubuusabuusa. Nti Dawudi ekimufuula okubeera ow'enjawulo nti Dawudi yamanya nti n'obwe yabanga akoze ekibi ye ng'alina kugenda wa Mukama ate ng'akimanyi nti Mukama kwegamba takikola mu busungu wabula Mukama amubonereza ng'omwana bw'abonerezebwa. Ky'ova olaba nti ye wankubadde yameesiganga oba yayonoonanga oba yakolanga ensobi yasigalanga agenda eri Katonda. Naye kati ffe abamu bwe tukola ensobi oba bwe tuwoonoona kyonna kye tukoze tutya n'okugenda mu maaso ga Katonda okwenenya, tutya okugenda mu maaso ga Katonda okwogera. Oba ntegeerekeka okusaba n'okugamba nti Mukama ky'ova olaba omuntu omusanga ng'agamba nze nameesinga kusobola kugenda mu maaso ga Katonda. Oluusi kuba bye tukola ebibi bituviiramu okutusindika wala eri Katonda n'okugwa mu nsobi nnyingi. Ate mu kifo ky'okugenda okuyita Mukama akuyambe ogamba kino nze nakiyingiramu ne tutya. Naye ye Dawudi ne byabanga akoze ensobi yamalirizanga amanyi nti nze nnyina kudduka kugenda eri Katonda nga ye gy'amanyi gy'alina okudduka okugenda. Naye ffe ekyo tukyerabira ate ife ne twerabira nti Katonda
atubonereza bubonereza naye Mukama takikola mu busungu kubanga era ffe ekitutukako kyonna tukitwala nti Mukama anvuddemu, Mukama nneerabidde, naye nga Mukama agamba siri kwabulira ate era siri kuleka. Lwakuba nti ekigambo kya Katonda tetukikkiririzaamu era tukibuusabuusa. Naye ye Dawudi si bwe yali. Dawudi ng'amanyi nti kyonna ekiba kizze wankubadde nayonoona, wankubadde nakola ensobi, naye Mukama akikoze kwegamba kumbonereza naye tankyawanga. Naye ffe tuba tulowooza nti Mukama atukyawa. So ye Dawudi kyekimufuula omusajja ow'enjawulo nti ne mu buzibu bwonna Dawudi akkiriza nti kati Dawudi ono omusajja omulaba yaliwo mabega nga ne Yesu tannabaawo. Naye ife abaliwo omulembe guno twerabira nti Mukama yaddira obusungu bwonna bwe yandibadde akuteekako oba bwe yandibadde anteekako bwonna n'abuteeka ku mwana we. Kubanga ye yamuleka ife asobole obutatuleka. So abooluganda tulina okusooka okumanya nti Katonda waffe tagenda kutuvaako, tagenda kutwerabira because olw'okuba olina ky'oyitamu Mukama agezezaako okudisipulininga n'ogamba nti Mukama anvuddemu era bye bigambo bye tusinga okwogera. Kati bwe tulaba wano mu Basessalonike ekisooka essula y'okutaano olunyiriri olw'omwenda lutugamba nti kubanga Katonda teyatuteekerawo busungu wabula okuweebwa obulokozi ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kubanga Mukama takikola mu busungu, kubanga obusungu bwonna bwe yandibadde akuteekako olw'ekyo ky'okoze bwonna yabuteeka ku Yesu, bw'okkiriza Yesu ng'omulokozi wo, byonna obusungu obwandibadde bukubeerako bwonna bwagenda ku Yesu. Naye jjukira nti Mukama agamba nti Isirayiri siri kuleka nga sikubonereza. Kubanga bwe tuba tumuyita taata kiba kitegeeza nti bw'aba taata nga era tukkiriza nti ye kitaffe, bwe tukola ensobi ekyokutubonereza weekiri naye takikola mu busungu. Naye olw'embeera gye tuyitamu n'olw'obulumi bwe tuyitamu ekyo kituleetera okulowooza nti buli ekitutukako oba Mukama aba atubonereza ekyo akikola mu busungu. Era bwe tulaba mu Baebbulaniya 12 n'olunyiriri 11 Mukama agamba nti okukangavvulwa kwonna mu biro ebyakaakano tekufaananga kwa ssanyu wabula kwa nnaku, naye oluvannyuma kubala ebibala eby'emirembe eri abo abayigirizibwa mu kwo by'ebyobutuukirivu. Kubanga ife bwe tukola ensobi Mukama n'atukangavvula, oluusi ekyo kyennyini kituyamba ffe nnyini okubuulira bannaffe nga tugabane nabo nti bw'oba okoze ensobi wadde oba olina kintu kyonna ky'oyitamu ekisoomooza, tokirabanga ggwe bw'oyagala kukiraba oba kugamba nti Mukama andese, wabula okitwalira mu kukkiriza nga Dawudi nti ye yakitwaliranga mu kukkiriza mu buli mbeera yonna. Dawudi ng'alaba newankubadde kino bwekiri naye nga ye akiraba mu bibala eby'okukkiriza. Ekirala, abooluganda bwe tuba nga tuyina kye tuyitamu tuyigenga okukkakkana nga Dawudi bwe yakkakkananga. Dawudi n'asaba Mukama kubanga Dawudi yalinganga amanyi nti nno Katonda ye yekka asobola omuyamba ate nga ne Saala agikkiririzaamu. Naye abooluganda ffe tetukkiririza mu kusaba. Tetukkiririza mu kusaba kubanga singa tubadde tukkiririza mu kusaba singa tusaba naye ky'ova olaba kino tosaba kubanga omanyi tebigenda kukola. Naye ye Dawudi akkiririza mu kusaba era akkiririza ne mu Katonda kuba akisooka amanyi Mukama wa kisa. Ekirala akimanyi nti Mukama tasobola kumuleka, ekirala amanyi Mukama yasobola omutaasa ate ne by'asaba bikola. Naye gwe tosaba kubanga omanyi nti by'osaba tebigenda kukola. Ate ekirala bwe tuba nga tusaba tulina okutwala eddaala ery'okugumiikiriza kubanga Mukama buli kintu takikolera ku ppeesi yo oba ku ppeesi kugamba nga gwe bw'okyagala nti kino nkyagala bwe kiti. Mukama buli kintu akitwala akikola mu budde bwe. Kubanga bw'olaba Dawudi wano ng'abuuza nti komawo ayi Mukama ondokole emmeeme yange omponye olw'ekisa kyo kubanga tewali akujjukirira mu kufa, ani alikwebaliza mu magombe. Kati Dawudi ajjukiza Katonda nti kye nnina okukola ssaawa zino nnina kikola, kati bw'otannyamba tewali agenda kunnyamba unless Mukama nga gw'ovuddeyo n'onnyamba. Naye nga kino akikola ng'atutte eddaala ery'okukkiriza nti bwe nsaba Katonda awulira. Kati ate ffe kye tulina era ffe kye tubuusabuusa kuba singa tukkiriza nti bwe tusaba Mukama awulira, singa ffenna tusaba ne tugamba tunafuuwa mu kusaba because tumanyi kye tusaba tetugenda kukifuna. Era osanga owooluganda ng'omugamba okusaba n'otulo tumukwata. Omulala ng'asaba n'agamba bannaye nze nsabye naye naye tebikola. Bannaye nga tusabye nze nga nsaba ne tewali kikyuka.
Katonda yakugamba ddi lw'olina okumala osabidde bbanga ki? Osabidde emyezi 2, osabidde weeks 2, osabidde omwaka gumoloozi osabye. Mukama yakugamba ddi? Kwegamba essaala oba okukuddibamuko yakuteekako kkomo ki? Kubanga ffe tuyitibwa okusaba buli lunaku obutakoowa n'okukkiriza, kubanga omutuukirivu abeera mulamu lwa kukkiriza. Ekirala bwe tusaba tulina okutwala eddaala nga bwe tulaba tusoma Kitaffe ali mu ggulu nti by'ayagala bikolebwe. Tusaba Katonda akole ye ky'ayagala so si ffe kye twagala, because gwe tomanyi byankya bwe bigenda kubeera. Oluusi ye gwe ky'osaba ye Mukama kiraba kigenda kuvaamu obubi gy'oli n'atakikuwa. Kati gwe nagamba yinza nasaba naye bannaye kino so kifuna, because kye tusaba bwe tukkiriza nti tulina okukireka Mukama akikole mu kwagala kwe. Era okwagala kwa Katonda kwe kuba kulabika, ekyo kiba kijja kutuyamba naffe ffennyini okumanya nti wadde nasaba kino neesigala nga sikifunye ne still Mukama akola ki? Afaayo era njagala. Ekirala kwe kumanya ennono za Katonda. Ogenda kumanya otya ennono za Katonda nga tosoma kigambo kye? Kubanga bw'omanya ennono z'omuntu oba bw'omanya kalakita y'omuntu, oli ne wakeera ku makya n'akugamba nti bannaye Jeni yakoze kino, ogamba nze Jeni gw'omanyi ekyo tasobola kikola. Kati kwegamba olw'okuba ekyo ky'omumanyiiko, bw'obeera ne relationship ne Katonda oba bw'omanya Katonda, bw'osaba omanya nti nsaba nenzikiriza ne mmuleka n'atuukiriza. Naye gwe tobeerako pressure egamba sinnakifuna era bannaye nga sinnakiraba era bannange nze bannaye lwaki buli byonna binzijira bituukira ku nze? Kubanga abakkiriza bangi era omusanga ng'afunye ekintu oba afiiriddwa muntu oba akoze loosi mu bizinesi naye lwaki nze? Ani gw'obadde oyagala ekyo kigendeko? Lwaki ogamba ggwe? Kwegamba wabaddeyo omulala asaana ayitemu eyo embeera, kubanga waliwo ensozi ze tusaba Katonda n'azituggirawo, ate ne wabeerawo ensozi nga Mukama akuwa buwi maanyi gaziyitamu, galusomoka lusozi lwambuka, ng'olwo tagenda ddi kugirawo wabula ng'agenda kuwa amaanyi osobole oduyitamu. Kati ffe tetumanyi ebintu ebimu tulina birekera Katonda, ekyo kye kitutwala ku ddala nti saba okkirize ate omanye Katonda gw'osaba. Kwegamba enkola ze ziri zitya, lwakuba nti ffe ebiseera ebisinga buli kintu tukikola according to our feelings, kubanga n'abensi buli kimu bakikola kasita obeera ng'owulira bulungi, kasita obeera gwe kiki ky'owulira, naye eno mu Katonda si bwe bibeera. Eno ky'ofiiringa si kyekyo wabula ky'okkiriza. Kituufu okukkiriza n'okugamba n'ekyetuwulira bikontanamu era kuba kulwana, naye weekake otwale ky'osoma newankubadde nga si kyofiiringa mu bulumi obungi osigale ng'okyayatula nti Yesu ye Mukama. N'okulindira Katonda si kye kintu ekyangu ennyo, naye olina okukirindira ng'omanyi nti Dawudi ayogera ne mu Nyola 10 nti abalabe bange bonna baliswazibwa, balyeraliikirira nnyo, balidda ennyuma, baliswazibwa mangu. Abo bonna abakulinze okugwakwo bajja kuswala, naye iddi ekyo tokimanyi, okirekera Katonda kubanga yamanyi enteekateeka na buli kimu. Gwe kasita osaba n'okkiriza, naye ffe tukitwala nga okusinziira ku kyempulira ze bannange kyempitamu ze, naye Katonda bw'aba agamba nti nze nja kukuuma, nze nja kukubeererawo, nze ndirwana entalo zo, ensozi nga bwe zeetooloola Yerusaalemi ne Mukama bw'atyo bwe yeetooloola abamutya, agamba nti obusozi buliggwaawo n'ensozi ziriggwaawo naye okusaasira kwange tekukuvengako. Kati ate gwe n'omaliriza ng'ogamba bannange Mukama oli ludda wange ondese, oba oli mu kubuusabuusa ky'agamba. Kino ekikuleetera okubuusabuusa Mukama ky'agamba okitwala kubanga obudde bw'omala nga oli mu Katonda butono. Gy'okoma okubeera n'omuntu omuyiga nnyo, kitegeeza gy'okoma okusembera Katonda otandika okuyiga bingi nnyo eri Katonda, naye gy'okoma okweseparatinga ne Katonda, kyonna ky'ozzaawo mu kifo ekyo kigenda kutwala, kigenda kukulya, kigenda kugamba ogenda tutandika nga ky'okkiririzaamu. So tuteekinge akadde tukabengayo okukkiririza mu Katonda n'okwongera obudde bwe tuwa Katonda tubwongereko newankubadde nti ate n'ebirala tubyetaaga. So Mukama bampeere nnyo omukisa nga tumanyi nti ekkubo lyaffe lyonna n'essuubi lyaffe teritunuulidde bino ebyensi ebiggwaawo, because bino byakuggwaawo olunaku lumu. Bijja kuggwaawo oba ogenda kuggwaawo, ate bwe tusoma ne gye tumalira yonna Bayibuli egamba nti bino bijja kufuuka muyonga, ensi egenda byokya. Doesn't matter wabikola tewabikola, obifunye tobifunye, one day bijja kuggwaawo. So abooluganda Mukama bampeere nnyo omukisa, okukola obulungi n'okukanya tetulekangayo, saddaaka eziringa ng'ezo ze zisanyusa Mukama Katonda waffe, tunywerere mu kusaba
tusaba, tunywere mu kigambo, tunywere mu kunoonya. Mbagala.